Anything Media. Victor Kamenyo aganyo kubera ngate ajjawo luyimba bwate agambye oluyimba sigenda lusazamu wadde Ruth yasobodde okubeera ng'ayolekera ate mu kooti okulaba ng'atwalayo omusango. Ate ye Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform kyadda kyasobodde okubeera ng'ate akyalira omukulu Haji Naduli bw'atyo n'amuwa ku kamwenyumwenyu k'abadde akyaludde okulaba. Ebipya bisobodde okubeera nga bizuuka omwami Moses Matovu ono wa Frigo Band yasobodde okubeera ng'ayombagana bw'atyo n'atabukira Honorable owa National Unity Platform. Ate olutalo lwa Zex Birangirangi wamu ne Crystal Panda lusajjuse nga Crystal Panda abanja emitwalo 7 Zex yagana okujja ku kivulo. Amanya muzikola Haji Abdonoro Mnyamishafi kulongo gamatego enali yali mituni bigwange benjawulo kansulenti bichimu chikutambulira bulonje mauliega amasu twaitu yimiridde ko kumala akabanga kabadika wiki emu twaitu ina betereza munaye buli kimu kyasodo okubeera nga tekikoma omunteko tukomyewo nate namuliega amasu buli lunaku beera ko wano ku Fake Media aitu berenga tenga tuga kuwa bulungi nnyo ddala. Tubeera n'emiti wano ku TikTok wamu ne ku Facebook atamuli mbojjevu ku YouTube. Victor Kamenyo kwatasobodde okubeera nga jjukira nti yavaayo n'akuba oluyimba oluyimba olw'okubeera nga ekyamazima yawona Ruth akoraje. Jjukira nti Ruth ono yasobola okubeera nga asuulawo Victor Kamenyo mu mbeera etaali nnyangu watu Victor n'agenda okubeera nga atamwetondera Ruth n'agaana n'agamba ffe abakyala bwetu kyekika kyaffe tusalawo olumu ate twagalibwa. Victor Kamenyo bw'ati asobola okubeera nga adda engulu nga bwe tumanyi nti munna ekiri ekyoyo kigenda nekikuva mu kyu. Victor wati n'asobola okubeera nga adda engulu n'akuba n'oluyimba ku Fake Media kweroli olugamba nti nakuwona wali onziza mabega nakukoowa. Bw'ati Ruth yasobola okubeera nga atava. Jjukira nti mu luyimba luno mulimu erinnya lya Ruth naye yavudde n'agamba nti yavaayo n'agamba bw'atalijjaamu ngenda mutwala mu bannamateeka. Bw'atyo Victor n'agaana okuba nga alijjamu. Bw'atyo yasobodde okubeera nga bamusamoninga era essaawa yonna tugenda kubalaba mbiri wano mu kkooti wali nga Victor Kamenyo ali mu kaguli ng'abuuzibwa ekibuuzo lwaki wataddemu erinnya Ruth gy'oli nkiika yaliyo Ruth bangi. Ruth Kalibbala bwanika, Ruth Sennabulya, Ruth Kyolabye, Ruth bani Baruth nga bani wali ni Honorable Ruth Nankabyo. Omulamuzi katumwende kyana asobola okubeera nga asalawo naye twebaza Victor Kamenyo lwebale butatu swaza sebwe tutya. Robert Kyagulanyi Ssentamu nono Honorable atenga mukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform bw'atyo yasobodde okubeera nga asitukirawo n'asobola okubeera nga alumba wali eri eruwero. Bw'atyo yasobodde okubeera nga awerekebwako abasajja ab'enjawulo eŋŋwaŋŋuli wali mu kibiina ki National Unity Platform omwabadde Eddie Mutwe, omwabadde Secretary General Lewis Rubongo yawamu n'abalala okulaba nga ate bagenda bakubagize Haji Naduli. Jjukira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ono yali mu ggwanga lya America wemba serabidde. Bw'atyo teyasobola kubeera nga ate alabikako wali mu kuziika era bw'atyo asobodde okubeera nga yasobodde okubeera nga ayolekera n'asobola okugendayo. Naye bino nno si ebikulu mu byo kyeki nti twasobodde okubeera nga tulaba Haji Naduli mwana tunga afunye akaseko nga kakomyewo mu face era bw'atyo n'amwenyamwenyamu ng'asobodde okuba nga awayamu n'omubanda wa Kabaka. Naye Haji Naduli bingi yasobodde okubeera nga boogeramuko naye ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jjukira nti yasobola okubeera nga awera. Bw'atyo n'agamba nti tagenda kugoba bavubuka we kuba naye yali muvubuka bw'atyo n'alumba. Naye Haji Naduli si muwanvu. Sijja gamba nti Haji Naduli mumpi.
Aji Naduli simu wangu okusinzira ku bifaananyi bino. Moses Matovu ono nno legend mu kuyimba era oli wabazese mu kisawe ky'okuyimba tasobola kubeera ng'ate alekayo kibiina ki bandi ya Afrigo era bw'ati jjukira nti eno yatandika mu mwaka 1975. Bandi ya Afrigo bandi eno eri myaka 47 wemba serabidi wakati wa 47 era bagenda kubanga ate bajjaganya emyaka gyabwe gyasobodde okubeera nga bamala mu kisawe ky'okusanyusa bannayuganda n'abantu mu nsi yonna. Ono nno yasobola okubeera nga avaako nga omukulu Honorable Sseungu Joseph Gonzaga ono nakiikirira kalungu wali mu lukiiko olukulu olw'eggwanga oba giyite parliament bw'atyo n'asobola okubeera nga yayogera. Ono nno Matovu agamba nti yayogera ku bintu bya politics. Sseungu agamba nti nze saayogera ku politics wabula nze nali namulaba nga tali mu mbeera nnungi, tali mu mbeera ze, naye nenjagala abeere ng'ate bw'atyo atukubira omuziki kubanga twali tuzze kulaba ng'ate atuyimbira. Naye okusinziira ku Matovu ye yalaga nti Sseungu ono ayagala kumudivertinga muzze mu byobufuzi ate ng'ekyamazima tebalina kye babifunyeemu. Abali mu parliament babagasizza bw'atyo ne Ragadi yasobodde okubeera nga amwegattako n'amugamba nti edda abantu batunda nga albums naye kati tewakyali muntu afuna mu kuyimba okujjawo ng'ategese kivulu. Bino nno parliament yandisobodde okubeera nga ebyo ebayambako naye tebasobodde kubeera nga ebakwatirako. Olutalo lwa Zex birangirangi abalumanyi lunono lusobodde okubeera nga ate lusajjuka wakati we ne Crystal Panda. Jjukira Crystal Panda y'omu ku abo abayimbi abasinga okuba nga bategekera amasomero obukonsati obw'enjawulo. Abayimbi bano basobole okubeera nga tebajja ne baperforminga era bw'atyo kyategerekesa nti Crystal Panda ono yasobola okubeera nga apangisa Shiba ne Fikfa Mike yasobola okuba nga akoonako naye Fikfa Mike tesobola kubeera nga ate alabikako kubanga yamugamba tajja sobola kuba yalinayo show mu United Kingdom naye bwe batyo yasobola okubeera nga ate akubira Zex birangirangi bw'atyo n'amugamba naye njasobola 7,000 jangu abaana bano obakube omuziki. Naye batyo wali eri ku Seta High School main campus mukono naye Zex yasobola okubeera nga ate alabikako era wati yasobola okubeera nga avayo n'agamba nti munna ejjaamu yankwata nesobola kubanga ate nzija. Ono nno yamugamba oke jamu abaagaanyi enkeera jangu St Henry's High School mukono ate osobola okubeera nga oyimba sente zange zibeere nga ziggwayo. Bw'atyo era teyasobola kubanga alabikako naye Zex okusinziira ku butambi bw'enjawulo yasobola okubeera nga avayo n'agamba nti n'obusente bwe nnakusaba bwali butono. Ono nno n'amuddamu nti oba bwali butono bonzerize kuba tewakola. Ezo entalo ziri mu kisaawe ekyakuyimba, kisaawe ekyakusanyusa Bannayuganda. Ne bw'obanga oli muyimbi nga tosobole kuyimbirako munno tolya ssente ze, muyimuwuddize ssente ze. Sigadde muzikola haja buno mnyamishafi kulangako nga kulekedde mutuleeta amaanyi ga Twitter ne tuleeta n'akantu akasanyusiza ekimu ku byo kye tusembeyayo aye naawe n'obeera ng'ate ovaawo n'akamwenyumwenyu oba bali kumalako program. Mukama kunkumire beera bulungi obeera mu lunaku lulungi.